Nakyeyo ne Kasolo agamba nti abantu bangi banyakudde ssente ezandibadde ziwolebwa bannaabwe abalala okwekulaakulanya kyokka bo ne bazeekomya olw'ekigendererwa kya gavumenti ekyokulwanyisa obwavu ne bakitemerako ettaka. Kasolo eyasoose okuyisa ebivvulu okwetooloola essaza ly'ekyotera lyonna agamba nti kikafuwe okwekkiriranya n'ababba ssente zino era n'atangaza nti ssako zonna ezizizigwa olwo bannyondo ba kkooti okutwala ebintu byabwe n'okubitunda za kuyambibwa na kino yakiyimiriza kireme kuddamu kukolebwa. Abadde babba ssente za ssako ako kabajjuutuse tugenda bakwata nga tubasiba. Waliwo ekitongole kyaffe ekya Microfinance Support Center ekiriwo okuyamba ku ssako zaffe ezo nga tubawaayo kase babawola ssente ne muzzaayo. Naye ate ekizibu kye babadde nakyo bubawola ssente tubabaddewo tteeka kakali ng'abagezigezi bazibba. Bino byabadde ku mbaga gye yategese awamu n'abalonzi be okwebaza Pulezidenti Museveni okumugonnomolako obuvunaanyizibwa bwa minisita n'agamba nti ye yassaawo abantu b'ekyotera okukomya okulwana entalo ez'ebyobufuzi badde mu kukola ekibakulaakulanya. Kali ng'ekitongole kyaffe ekya gavumenti kijja ate kitunda ebizimbe byammwe ekyo ngwangudde anakiyimiriza era saagala kuddamu kukiwulira nga kikolebwa. Ttaala y'Amawogola Sacco ekizimbe kyammwe badde bagambye nti n'omuguzi abadde yataddeyo ssente ku akawunti n'abagambye bikomye era mbayise mu ofiisi yange ku Lwokubiri saagala kuddamu kuwulira ebyo. Ssaabapoliisi wa kuno Jenerali Kale Kaihura yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ogwabadde ku ssomero lya Kasambya Primary School mu kibuga ky'ekyotera Rakai ne yeebaza Kasolo olw'obukwera omuntu akolaganika naye mu Paalamenti mbwera wa kuyamba nnyo mu kuzimba eggwanga. Ate njagala mbawo obukakafu oba testimony obujulizi nti omusajja ono musajja wa mazima formidable is what munywevu musajja munywevu alera musirikana nga alina ebizibu. Omanyi bw'obeera mu gavumenti waliwo bingi byogera ki byolaba ate byoyitamu. Ababuulidde nti abajja kumulwanyisa bajja kulaba kuba abiwaddemu abimanyi. Minisita y'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja yasinzidde mu kifo kino okulabula abakozesa envuba embi okweddako obunnambiro obasse ekyo batandike okwekaabira kubanga naye tagenda kubagumiikiriza. Ababaka ba Paalamenti abawezeeko beetabye ku mukolo guno era Kasolo yasinzidde bano okwebaza nnyina olw'okumuwa amagezi amazaale g'agamba nti ge gasinga okumuyamba ng'akola emirimu gye okusinga amagezi amasome. N'ensoma naye amagezi gensinga okukozesa ge gano amazaale gano ag'okusoma gano. Nasoma nenfuna diguli yange mu bukulembeze naye amazaale gannyambye nnyo. So maama nkwebaza neyanza nnyo okumpa amagezi amazaale. Tubeegayira bakubeddi badde ensente ze bafunyeemu bazitandika ozikozesa ebintu eby'omugaso ebirala. Tujja basabira Katonda abasonyiwe bye bakoze naye okuva leero bwe beewaayo ne bongerako kasita mulaba enkolagana yange ne General Kaihura so kiri. N'olwekyo mbagambe bannange ennyanja eno abaana bano abato abatudde mu maaso gano twagala bagisangewo nabo balyeko. Abeekyotera batonedde Kasolo ebirabo nfufoolo olw'okumukulisa n'okumusanyukirako olw'okutuuka ku bukulu buno. Alipoota eno ereeteddwa Ali Mambule okuva mu bitundu by'e Masaka.